Dubai. Banga ina kuzaba abantu bali tebaba ku hotel Dubai. Bana Uganda bali Dubai muteva ku hotel ya Bryan White wali eri. Bagumbyawo buli omu n'ebizibu bye. Naye katulinde. Bagala soka bakoleke tanajja kola mikolo eno. Katulinde omukulu kyana ayogera munnaye. Katumulindo omukulu. Nenga ze ensonga ezo simawuli malungi nnyeri abagizi ba Bryan White webite bitambudde but bibeerawo ebyo ate n'ekyokubiri ziri sente za Bryan White yamanyiddwa n'azireeta azituwe. Kakati no kale tukakanemu omanye abantu obusungu azifu. Gundi yambuuza ayingirawo ddi. Magurete sayo na yona Bryan White ayingira. Anne tukakane mulekera okumbuza ebibuzo nijjo. Nina abantu abamaze emyaka wallahi nga talina na kyanjagaza mu bulamu bw'ensi. Aga Bryan White. Nga kimanyi naye wallahi bwalaba kuyonjogera ku nsonga za bbula nga netekesaamu akasimu. Ne bagambe. Mulekera okutwagala nga bina bye mutwagala. Bagandi kulona tebijja kuba byangu si bye. Tebigenda kuba byangu era gobo ya. Okutuuka wali eri. Kandi kokukwata obulungi. Nze buli. Kaseba kitegedde ekyo. Kale naye nga nyongera okubategeeza nti Kasalabecca mu Kidula tubeera wano okuva Monday paka olunaku olwokuna banange mwe musinga mwatuwanika baswiti era mutufiridde ddala ab'enjawulo. Kakati nkugamba bwe nti Kasalabecca eno erina abantu abagiteekamu ensimbi era nga abantu abateekamu ensimbi omusimbi ogutokomoka ye mukyala Senga Mirembe. Guno omukyala guno mulembe gw'abakyala bakozi. Omukyala oyo mukyala mukozi. Kakati no yakuguka mu ddagala ery'obutonde. Akugamba gwanoonya omwana genda omutuukirire ogenda kumusangawa musanga wali empererwe na mmere agenda kubanga akukolako totya kuba muzadde mubuulire ekizibu kyo wekiri agenda kubanga akutegeeza akunnyonnyola nkakasa wonaavirawo ojja kubanga olina kamwenyumwenyu ku matama awo wennyini wenzija Senga Mirembe bw'aba akukolako ayagala ku bantu abali obujulizi nga Aisha Nabukeera okitegeera ekintu ekyo omwana oba yanaaba kyogo ki oba yalika yayana n'ateekamu ebiki byonna na serebu ono wo mu bantu nga ina serebu wa ssente Samona nga ina ssente ze walukaga nga temundongo w'amaanyi kati ssente ziraba edduka kati neyetuuka ekiseera n'asoberwa kulinya ya walukaga ne ssente za Samona agende nani n'agamba kagende nani Aisha tolaba nti ali mu America gye yagenda eyo wallahi yakyatendereza omukulu Samona nga waali asinga mu nsi eno gwa kasente kalaba edduka mugamba ajjukira bikadde yasinzidde neyo n'agamba sebo walukaga yagenze ndowooza egu nalabe ku walukaga ku nnyonyi ng'agenda oba yagenze Bungereza lwaki connecting agenda alabe ku Aisha mu America omanyi walukaga tatya ntalo ayinza oddusuukusa obuto naye sebo owekitiibwa mmeeyo ow'ensangi tokikola tukireke Aisha walukaga wamuleka yavaawo dda kati musajja munene mu ggwanga muno era musajja w'amaanyi eyi akimanyi kubanga Aisha engeri gy'azala wamu oze n'okwesanga Aisha nga y'omu ku bawagizi ba gundi mama tekisoboka saakimulabye emundi gy'omanyi omukazi yasigala ayagala omusajja omulaba kati Aisha yasigala akyayagala ono katulepuke Haji aliwa Samona oba si Haji Saalongo amuyita Saalongo yagambye ono yewe ensonga za katulepuke eyabalepusa bulungi ne balepuka bulungi nnyo okumanya emboozi y'omukyalo ono teggwa malojja bannaye twagambye lwaki tetugibongera kaakati omukyalo ono ayongera otunnyonnyola ku nsonga za Samona omugagga n'omuyimbi Mathias Walukaga naye gwe ndijjo omusajja nga alinamu ku ssente mulaba edduka mu kaseera ako Walukaga nga alemedde ku muwala omanyi Samona kye yakola yagenda mu dduuka n'agula essimu yali esinga okuba ey'ebbeeyi mu kaseera ako kati nga olaba iPhone 14 eriko n'ateekamu layini n'agireeta ng'aseevinzemu ennamba ye yekka n'amugamba Walukaga ya Walukaga gimenyeemenye nga ndaba gy'amanyi yakola ati kwata wano kwata n'akwa screenshot namuweeri empya n'atwala eno ne Aisha naye ebiseera ebyo era naye okutambula kuno kikulu okutambula juhudi kuba Aisha ebiseera ebyo nga ye amanyi nti omuntu aba n'ennamba ezatenkanga ne 03 nti aba wakabi nnyo maye Walukaga ennamba eyo yagikwanya Walukaga ennamba eyo ne gundi ono gundi onawusigala ono we mubende naye oyo naye nga wakubiraga nti munnaye wekuba ku nnamba eno takyagikwata nga ennamba yemu eyo ennamba yawalukaga akyagirina akyagirina 03 akyagirina kale naye nga Walukaga tukwagala nnyo sebo omukulu Samona Saalongo nkubuuzaako mu bitibwa eby'ekitalo ennyo Falukusakozi nkubuuzaako gy'osinzira okubeera nga otuweereza naawe nnyabo ndibassa ebizibu Samona bye yafuna n'abakyala etobibala naye onalayika anti ng'oggyeko ono bangi omanyi ebiseera baali bangi
baliwo bangi kati waliwo ono wegundi yali ono yali namugongo eno oyo baguluba paka ku poliisi ojukire weyalwala ennyumba ojukire weyalwalira ekigere walukagana kati bamukubye ettalo byonna byonna era nga birimu omukyala kakati nno naye nga bambi nga naalongo wali nateete yafumba ndijo twogera kuno nakuli y'omukulu usaalongo Samona ali kuki ajali eyo waliwo omwogezi we bamuyita Martin Kizza omanyi bulungi wenateete oyo egwe ntera okwebuza ku nsonga z'omugagga oyo yaŋŋamba nti omugagga akipinga low profile kati naye ng'akasate kakyakalina akamumala kati akamumala ye ne famire ye era kyesembereza nnyo bantu omanyi babi ng'oyagala omanye abantu omanyi waliwo otuuka judi omanyi obugagga buno buvaalinga nyinza okuba nnemu akakadde kange ne kugamba sirina ssente naye nga nnemu akakadde mu nsawo kati ate omuntu oyinza omugamba nti yaggwamu nga balowooza nti yaggweramu ddala nedda ziri ez'okumansa takyamansa kati addamu okukubako oba gwe tewategeera kyesaamanya wabula one day nali naakazookuka nakasawulyo wange ku makya andetedde amawulire omukulu Samona yagambye agenda kubawalukaga amasasi ngani agakuleetera Samona yennyini Samona yeyajja yes kati nembuuza wamugambye okogenda mukuba amasasi nti nedda gegano ge yayimbako mutulepuke nti wansuubiza okunkuba amasasi njagala ogankube nga nkyali mulamu okay kati awo nali confused kati nalemerako kwe kuŋŋamba essimu bwaŋŋamba essimu naye essimu bwe yaginzigyako teyaggyako ssimu yagikwata n'agiwa sisita we alina sisita ye bamuyita Rita yes kati Rita oyo yareceivinganga amasimu neze mfuna story entuufu Rita walukagga alemerako akuba katono namugamba neggwe lwaki tova ku muka mugagga bajja kukuba amasasi Rita yamugamba yes Kasawuli yamugamba Kasawuli si yakimugamba nze ku kyendaba walukagga bw'amanya nti ndi wa Samona bye yayogera ne Samona bw'amala okumanywa amulabye awo naye kye yayogera ekyo si gwe mbadde sagala nze bandabikira abantu abo olwedde bali tebeeyagala balina issue kati nze nafuuka wiponi bwe ndowooza kubanga bwe ŋŋambira nti nafuuka wiponi nze sibeerangako mukazi wa walukagga bayira we ndowooza asinga namwagala yandinyimbiddeo kayimba naye teyanyimbira tetwasookawo ndowooza bwali bwabalala nze nalyoke kuba mune buli kye nali njagala nali nkifuna walukagga olwo akubira ku masimu walukagga era yasigala akuba akuba nga bw'omanyi yasigala agezaako bambi kati omwami ono Kasawuli yajjangayo printouts z'amasimu kati ng'alabamu ennamba ndowooza yalabanga ennamba esinga okkuba walukagga oyo yalina ennamba eya 03 oba bikyo oba akyagirina 039 se ennamba ezo twagambanga abazina babanga bagagga so ng'agiraba kati yajja wadde kati nze jjukira nali awo oli yantegeerera ng'akwata essimu nga mpempya Salongo ne layini yamu yes akujjako eno walukagga kwatero yita ne layini yagitwaliramu byonna saafaayo contacts zonna byonna ne bigenda nga mpempya yagireeta olwedde asevinzeemu ennamba ye nze kye neebaza Katonda nti omusajja yali nnyo ku sayidi yange Samona bambi yali nnyo ku sayidi yange nnyo nnyo era nga oba oyagala okutabuka naye kwata ku Nabukeera kwata ku Aisha yampitanga Nabukeera tewali ekitegeeza ssente za musajja oyo nali fala yampanga naye nga bw'omanyi singa nga kati yandimpadde ekisingawo wali fala ne Range Rover nandigimuguzizza era Salongo simulinaako buzibu era mwebaza yali musajja mulungi bambi yanjagala Salongo webale kunjagala munnaye wandaga ensi yakulaga ensi tomulinaako buzibu simulinaako buzibu munange we nali naye bwe nali naye saasooka kumanya nze namanya abakazi 3 by then yes era ndowooza be baba bali main
waliwo Nalongo w'omukyalo waliwo Sana ne Sakana binasooka omanya n'ebyo ebya Diana. Eno ye program Kasalabecca ng'ekutuusibwa ankwanjulire senga mirembe owa mirembe natural research products amakaago gayuuga oyagala kubuulirira ng'ogenda kufumbirwa omwana yagenda okulemesa eddiya ssente ze zikuyita obuyise mu ngalo abaami abateesobola ekyogo ky'emikisa aba muwonya Herbal Research bafunye amaka gaabwe awo ku Lubaga Road ku Butereevu Complex mu maaso ga Hotel Sojovaro ku kikubo ekigenda mu Kisenyi bakujjanjaba endwadde nga pressure, ulcers, manpower kw'ossa n'endwadde endala basooka kukebyala mu byuma n'olyoka ojjanjabibwa muwonya Herbal Research for healthier communities. eno ye program Kasalabecca ng'ekutuusibwa ankwanjulire senga mirembe owa mirembe natural research products amakaago gayuuga oyagala kubuulirira ng'ogenda kufumbirwa omwana yagenda okulemesa eddiya ssente ze zikuyita obuyise mu ngalo abaami abateesobola ekyogo ky'emikisa aba muwonya Herbal Research bafunye amaka gaabwe awo ku Lubaga Road ku Butereevu Complex mu maaso ga Hotel Sojovaro ku kikubo ekigenda mu Kisenyi bakujjanjaba endwadde nga pressure, ulcers, manpower kw'ossa n'endwadde endala basooka kukebyala mu byuma n'olyoka ojjanjabibwa muwonya Herbal Research for healthier communities. tubakulisayo mukumulako ba beautiful ba baby ba sherry basire queen basire king yona gye sinzira okuslayinga my dear slayinga buno obulamu bumpi bulamu bwa kiseera bwaliso bweruti nga ofuse mbuyagezi kuntanga olwo ne bakutegeerera mu muzika wali ku nsonda wano tukyalina okusimbawo ebijanjaalo bannange tufunze bweyagale obulamu buzibu nnyo naye nga yatwogera okubuuza ku bantu baffe nabukeera Aisha mulabye bulungi nnyawo otandika notandise American community yonna yonna tulina bangi nnyo mu America eyo mikwano gyaffe bangi bayitirivu mu cities ez'enjawulo tubagala nnyo tulina bangi South Africa tulina bangi Dubai Abu Dhabi n'awala yonna Southern Sudan tulina bangi Kigali bonna batwagala nnyo bala Podium era mu maaso awo ndowooza mpala ajja kuwamba koonako weereza obubaka ku Facebook page yaffe tule gyoli nikisinga okunyumira ku sheno byonna nja kubambi kuona kawo mpola mpola yes naye ngera nyongera okutegeeza nti bannange ffe baani okubeera nga tulina sponsor tuvaakono tuzaakono ago ge maanyi ga Podium kakati nyongera okutegeeza nti tobaamu na kutya sinzira gyoli tuweereze message tugenda kukulangira wesitule jangu wano ku New Vision otuwe business tujja kubanga tugifuula ey'enjawulo olaba nti bannaffe aba Biva Organic kye baasalawo bagamba nti Podium mwe musinga kakati nkutegeeza nti eno wake up gye balina ate no
tebalina kano kokka balina akokunywa akalungi ke tutera okukozesa wano ka gift hibiscus naye kye mwatukola kibi nnyo twalanga akantu kati ku market kaggwawo tetukyafuna naye ate lyessanyu lyaffe eno kuba ffe tuba tukola kyogamba dokita ayongere newe kibanga kagundi kakomawa kakunya kaffe dokita wadde akantu bakatwala ku maca mututu n'olweggula naye bannaye naffe abakalanga batulowoozeeko kibanga kantu kakomewo ku podium wano ekintu kino tuba tetukitegeera kakomewo akantu dokita mutegeeze kakomewo akantu wako Dr. Richard Senjobe gwe mbanjogerako owa Beaver Organic asangibwa ali ku Access Building opposite Hotel Sojovalu gendawo mutuukirire agenda kubanga akujjanjaba mukwano gwange omukyala alumizibwa mu ndira ekyokuddamu kyekyo lwakinedda tukyagenda maaso ne Kasalabecca nkwagaliza akawungeza akasufu era tuli wano kumakinga sure titukuteekako akamwenyumwenyu ku matama kakati Jose Joblinks promoter eyegulira erinnya okubeera nga asinzira gy'abeera e London nategeka ebivulu munnange omwana oyo gye buvuddeko yafiirwako taata we bwafiira twata we mama yasooka okufa yes mama yasooka newaitawo bbanga awo tata naye n'afa naye bambi olw'omutima gw'omulungi olw'omutima gw'omugabi by the way Jose Joblinks y'omu ku basajja bemanyi abasinga okuba n'omutima ku low fit nga mulungi talina buzibu waliwo bakita social capital yes social capital gwali eyo tewetaaga kukwata ssente kuwa bantu tewetaaga kwagamba muntu mwegayirira nnyo wabula omukwano ogwo gw'osiga omukwano ogwo gw'ozimba mu bantu omuntu n'abeera n'agamba nti mwana ndijeyo mwagala nnyo mwana ndijeyo omusajja low fit kitegere eyo gye bayita social capital kali Jose gye yazimba mu maka g'abazadde be yabadde ateeka okwabya olumbe lwa taata we naye ndijjo omwana ono mikwano gye abona bantu bategeeze Judy nalabye abantu ab'obuvunaanyizibwa ku mukolo guno bategeeze kisookera ddala nti Jose lwaki yakoze omukolo guno gwabaddemu ebintu bingi nnyo ng'ogyeko okuba olumbe yayagadde n'okugabulirako ku bantu b'ekyalo jjukira nti taata we agenda okufa ebiseera baali basibyewo bino ebya covid bino nga basibyewo mubende n'emitiyana jjukira famire ye eri Kasanda so baali basibyewo district yezo eziri awo nawo nga tebakkiriza abantu kugendayo wadde fuluma so taata n'afa mu biseera ebyo kati n'anoonya n'agamba nedda wadde taata anvudde ku maaso naye nina okukolayo ku mukolo ogw'enjawulo ngabule ku bantu bange ab'omu kitundu ate nga kiseera kyekimu we tujjuka entaata omugenzi era omukolo gwe gumu kwe bayabiriza n'olumbe lwa taata ensonga lwaki nti nno mikwano gye mu ndongo babaddeyo nga promoter mikwano gye mu byobufuzi babaddeyo ate mikwano gye nga gyasibuka ku kitundu bazze mu bungi ne gujja bagira abantu baalidde basuze muli ani oli omukyala Sewungu yalinye okuva ebweru Patricia nati weeranda nebungereza neweeyo yabadde alina okujja okumubeererawo nabyewo manager Solo Kayemba MP ate nga n'oli ne MP abatwala mu kitundu ekyo ali kupira Solo oli manja kujja kulaba ku Judy mubuuzeeko ne nga Judy ng'emikwano gisusse ne social capital kirungi nnyo okuba ne social capital banange munjagadde mwebale jjo mwebalire ddala kale basooke batuwe kyabadde e Kasanda okwebaza baganda bange bekyalo bagambe tebabangako mukolo gwa lumbe munene nga bwekuti mu kitundu kyaffe abantu batubagadde nnyo okwebaza baganda bange bataddemu amaanyi yakola okwebaza ttiimu gyenkoze nayo gyenasobola okutegeera nategeera nnyo kibayita social capital okuba n'emikwano kiba kirungi naddala emikwano emirungi njagala nnyo okuyamba abantu nyamba obuvunanyizibwa n'abatali naye ate bweyamba omuntu obuvunanyizibwa naye kenyini abasobola okuyamba enfuuka olaba olumbe luno abantu batuyambye nnyo naye abantu okugamba nti nze weebale nnyo wakola kino
oluusi binkwasa n'ensonyi kubanga nze mbikola nasagala abantu bamanyi neerabirawo kati abantu banneera onayo Patrick Nsamba ava mu kitundu kyaffe tumwagala nnyo mukwano gwange nnyo olaba nti buli yabadde avayo okuŋŋamba nti omuntu mulungi kituufu era kye nali nkoze ate kikola simanyi nti anaakisiima limaliriza nga bansiimye. Joseph ono taata we yavuganyanga ne taata wange mu kalulu mubijjukira nze Itambale yavuganyanga ne Mzee Kayindo era twakula tugenda otandika okutegeera nga bavuganya naye ate kuffe nze ne mutabani we omusajja ono Ndugga musajja kibi sikumuvuganya nze nali nvuga taata ku pikipiki nga twetoloola tunoonya obululu tulina akaya y'omu ku bawagizi abakulu Sumani Lubowa nga bw'omanyi nti omuntu ogw'omufaako Josefu Kigundu mbadde nze ntusanga abavubuka nti tugenda mu lumbe tubagamba waliyo omugagga Kigundu naye nga kino nga zakitegeerako nti Kigundu yafuuka omugagga bw'ati emmayiro yonna zituze nga tugamba waliyo omugagga Kigundu naye Kigundu webale kwagala wammwe kuba oba oli awo tobakuba musajja sitwandize kasanda bwe mundu gwange ogusoze so nga tinakubanga ebidongo naye no saatuukayo nebaza nnyo baganda baffe abatuwerekeddeko waliwo muganda waffe Moshi ono yampa ebiwandiike bibirirako ssebo yahe omukulu yampa ku buwandiiko bwenkozesa nga ngenda e London bwekutabaako kiwandiiko kye tebanzikiriza kgendayo olwekyo ssebo weebalire ddala oba oli awo kutuwa omukisa ssebo natujjako eyo naye nze ewaffe gye nava era tewalinga wansamba nsamba wali bubi nnyo kitegedde kati. Tubakulisa bonna bonna abasobodde ogenda okulaba nti nno bamulinnyira mu musaayi bamubeererawo era nga mukulu Jose Jobs Link tugamba nti social capital gy'ozimbye eyo kisingira ddala because omuntu wabanga wangalira eri naye nga ate wokomawo kuno abantu bakulaga omukwano bakuŋŋaana mu bungi bwe batyo kyo kitegeeza nti ate n'eri gy'awangalira kiba massive nnyo gwe mukwano weesingira ddala ekyo era nga n'ekirala nti y'omu ku basajja abawadde abayimbi baffe exposure kuba buli mwaka twala abayimbi batakka wansi wa bataano ogenda okuyimba ebungereza nawadda kuba kati ya penetrating yava ebungereza kati abasooka n'abakubisaamu n'ettaka eyo yonna abakubisaamu n'abatwalako ne Sweden yonna Cutters of Jose Jobs Link so promoter w'amaanyi era nga musajja alina stake mu ndongo ekyo kiyinza okugamba mu bumpimpi kituufu nnyo fenga Podium tusimba emirimu gyo era tukwagala nnyo munaffe kakati omu ku bayimbi Hassan Ndugga yavaayo egundi yavaayo yali yagenda Masaka eyo Ndugga ono ati yali omaye okuyimba ekwakaluba nasooka n'agenda mu bino kati wagenda mu bino n'ayitamu n'agenda South Africa ne bigaana ekyo bamukwatira yafuna omukisa ogudda aye n'addayo Masaka n'alitwitinga n'addayo Masaka abadde asinziira Masaka nga buli wafuluma waati mu gundi eno nga kubayo akayimba awo era munange okumanya ebitaala byamuta agenda nakuwasa omwezi guno agenda kukyala yafunye omukazi agenda kukyala naye nga Judy oyo omu ku bayimbi abalina talent wano muwandiisi producer muyimbi ate nga n'ebivuga abimanyi yo musajja gwenzo okugamba nasemba okulaba omuntu ali mu kalibe eyo yali omugenzi Moze Radio nga omukubira ku ssaawa 2 ez'okumakya n'omugamba nti njagala oluyimba ku ssaawa 6 abaalumaze Moze nga abaalumaze kati yo Ndugga ogenda ati Moze teyawandikanga nnyimba mbino simanyiso okuwandika mu kitabo bikiwe biti wali wenyini wali ku muzindaalo nga alikodinga wakikolera buli kimu kiggweraawo agenda ofuluma studio agamba nti oluyimba lo mpa ssente nga kiwedde kati Ndugga oyo naye waati mulimu abantu abalina talent Ndugga oyo yagimuwa n'emikono ebiri ate omuntu Katonda bw'akuwa talent abakwadde bugagga kasita omanya bw'ogikozesa kale sooka tuwe Hassan Ndugga ategeka mikolo yafunye omukyala laavu eri wali bannange alangidde abayaaye b'e Kampala kale asigale Masaka mbu bamubba ne bamukuula era naye Ndugga naye Kampala mugambe tiimu it will end in tears mugambe Kampala bagiyita capital city babalinzi tayina sitaso agidduka okitegeera ekintu ekyo sooka omutuwe oyo mukyala waffe ono mukyala wange omubwati ndowooza abaali kalenda mwakalaba omubwati n'omwana ndowooza omulabye
omwana oyo musungu nga kitaawe twanjula ngenda kukyala mu mwezi guno ngenda kubayita mwenna bannamawulire ngenda kukyala waabwe wa mukyala wange okwanjula ndooza kwa mwaka gujja naye okukyala kwa mwaka guno abadde balina essuubi abanneepikira agga ogambye okwanjula kwa mwezi guno okukyala okukyala kwa mwezi guno temulaba ebintu ebingi ne mulowooza munanjudde mbagambye ngenda kukyala kwanjula kwa mwaka kuki kujja mwagala nnyo manyi abayaayi bankuula nnyo nga tannajja oba walwayo ng'okola ki mwana abantu bakuddeeze naawe sita bakuula webale kumponya sita gwoli wamaanyi akuze konkoma amayugo olifala basita be basinga okukuula anti bamanyi mbo ffe tusuza amajja webale mwana lwakuba walwayo nosanga ebimu babibbye naye tujja bizaawo Ndugga akaana wafunye kato ate bate alanzije kujjajjaawo balajje oba naawe onoonya butooke buto bwe buzizaamu omusaayi nziremu otusaayi nze bamweyano ono ye nakayaga nakayaga baye akagambo kotugambayo wangi babagamba abasajja bagamba abasajja bakadongo kamu benzo n'amalako naye buli we bagende wagende lwero n'asibayo ekisaawe kadongo kamu si kive sitayiro ya music nze nagaana abakadongo kamu obutayangigamba bonna twamala teesa bagambeera ku bizinga nemalayo mwezi mulambe wakane batunoonya sente sizoyagala obufumbo kuba mutima gwe gusiima nakubya akayimba kagamba lwaki walwayo otyo walwayo nnyo kundekera abayaayi balirayo n'ebirala naki baagala nnyo bannamawulire mwebala okuyagala bamweyana mumbeereddewo temunnenya bamaneja emabegakawo ababadde babasumbuwa mwajja mu ripootinga maneja atuyisa bubi naye bannaye temunenya nze nze ndi wammwe ngenda kukola ku luseedi y'obuwangwa n'ennono mbeetaaga ngenda kukyala mbeetaaga ngenda kulonkinga omwaka guno mbeetaaga kati bannaye balekera njagala nammwe yo bannaye mwe abatategeka bivulu mwaba mukizikiza mufuneyo ebifo nga 2 mu ŋŋambo ba temulina posita nzibawe newebyuma mubalabire mugere busuluuze mbawesere nze ndibawadde ekibamala sirina sente zibamala eriawo mwekubya yakamuwuza abayimbi tebavaamu sente abantu abasinga babagaana okuddamu ennyimba z'abagenzi era betulabye abazizzeemu babajereza ennyo abambagabadde baziyimba bubi mwawule okuyimba okusoma okuzaale n'okukopewa naye akayimba olutalo eyakayimba ennyimba ndowooza nalabye shiba ne munne banyimbira bulungi ne Daddy Andre lutalo yayimbye saha alina oluyimba lwe yayimbye kati abasajja bayimbi kati bwoteekako nange generaali agenda okuyimba mujja kwawula lwaki nze jeno kyova olaba ennyimba zaabwe tebannafuna bazigeegenya wadde mubiraba baziddamu siri mwangu njagala okusaba abantu bonna mu church, we need to support him. He needs our support. We always don't have to say negative things. Let's give him that positive power okusobola okulwanirira this church. It's not easy. Zero! zensonga ezo akakabaga babadde bajagulizaako Pastor Jengo mutabani w'omugenziiga ng'ajaguza emyaka 5 mu buweereza bwe omukama amusaasire ebintu byongere okubeera nga bitambula bulungi obuweereza sofa tebinaba aweereza atya sofa biyugamu nga omanyi nti engatto zeyayingiramu zaali nnene engatto za dadi gaali mazima wangu omanyi yafaanana omugenzi taata we n'amumalayo koze ye first born we siri sure simanyi nayinza okuba first born okay ye musika kati mu kufaanana n'omugenzi n'amumalayo kati abantu abasinga obungi bamulabira mu kifaananyi kya mugenzi bamujajingira mu ngatto za mugenzi so buli kimu Jengo kyakola bakyolekeza oli kati so singa bamuleka ye najjanga ye naye kati tufunye omusumba omupya tufunye kitegeera nti engatto ziri ndijo zaali mpanvu omwana ono
yalina okusooka naye ekisooka akyalwana ne daddy bye yalekawo already era bizito kuye ayina entala ebweru ne munda mu family bakuba ebweru bakuba n'ogamba nti bannaye ali muntu omu ate bambi abasinga bamujaji nga balowooza ayina buli ekisinga okuba nti kyekinene ku bintu by'omugenzi bye yakola ki bye yaleka kale jengo tukusabira bambi ebintu ebyo ejja kubeera nga obiyitamu naye ng'ate era stiru nkugamba nti tofa na ndwadde obulamu bwe bugagga mukwano ng'oyagala okumanya nti obulamu bwe bugagga obeeko ekikuluma naye onoonye eddagala libule awo we tukugambira nti bannaffe abamuwonya herbal research nga basinzira wali ku Butikiro complex mikwano gyaffe abo abalungi bagambye nti Podium olw'omulimu omulungi gwe mutukolera bannange ffe baani abataterawo bantu bano kubajjanjaba tusooka kubakebera naye ate ekintu kino kya bwereere bamuwonya munange teekamu engatto genda bakukebere omwezi mulamba bweddu bakukebera bwereere balina ebyuma ebya buli kala bakebera kansa bakebera pressure bakebera sukaali ebintu bingi nnyo bye bakebera omukyala omwami omwana tebasosola kwata omwana mutwale bamukebere omukyala agenda bakebere nawe kenyini omwami temutya ddwaliro mugende babakebere okugema kusinga okuwonya basange wali ku Butikiro complex opposite hotel Sojuvalu kushero kwenyini wokirira mukwano gwange ogenda kubeera nga obalaba abantu baffe abo bamuwonya mbabuuzaako side eyo kakati ndijo bana omwana muwala kibebi Dora Namala ki beautiful kyaffe kyetulina omwana yatuuse ne owa vibe era ddala eri yabadde vibe ono gwenda bye mu maaso si Kimura yagenza ne gasha nno Kimura amazzi ago Kimura kakati nze wano wonna kakati linda mukatwale Kimura yazzi misinde sindo oyo mukinu oyo Kimura ne Kimura amazzi okimanyi buli weekend abera ku mazzi musoko omuveeko Namala yatuuse mu vibe yajjidde mu motoka embi omwana Dora bannange nebane twagala sokoto baza abantu bona bonna abasazeewo ne baganda eddala bagende bawagira ensonga ya Namala bawagire ku beautiful awo Dora ngajja awo Dora ngajja koze ne yabadde ene y'okugaba eno yes omwanguzi bamulangiridde bajajiga ngone kuba butonyerera naye okumanya Dora yanyumye nno leka nawe Dora mukazi mulungi nongamba okunyuma ngaera ino okunyuma nokya ngamba yanyumidde omukolo yanyumye bambi abaana bagenze ndijo wabula abantu bamulaza omukwano abo nabo balaba ate nno just abatono okuba abaddeyo kuba babadde bangi abantu batuse ekiseera ne beeyongera nga neddo atabitegeera ngagaba naye nze Dora nze ategese kino Dora wa vibe era yatusanga muwage nebawaga anti omulaba wena okubuuza abantu babongeko munne buli omuntu okwefiiza bye n'aleka byalese ajja agende naawe ku lyato agende nawe mu bizinga eyo asuleyo ng'asasudde kyabadde kyakabi nnyo by the way Dora guno gwe mulundi gwe ogusoose naye abategeeza tagenda kukoma wano agenda kuba nga aleeta ebintu ebyenjawulo Dora Namala yebaza abantu bannange myaka gyonna bannange mukama abawe buli omu wajje mukama agenda ku bisembu yenga muli smart bananyina abaana my babies. Hello, say hello to the people. Come name nice. See ya tenyo. Have departed from Port Alice, Nachiwogo at 3 p.m. and our estimated time of arrival in Port Stanley Lutoboka
1750. That let's go. Vibe ojuira mukwano gwange butogera nti vibe ku Mary ekyo kye tuba tutegeeza mukulikeyo mwebale ddala tugenda kubanga tubalekera ebyana biwala ebyalaze omubiri ebyalidde ssente mu blankets and wines. Lwaki nedda mbeera bulungi.